Abalabi baffe abalungi balamusiza nnyo babuuzaako amanya nga bulijjo mukasajje nga bulijjo batuusaako amawulire gaffe ag'olwaleero nga tugenda kukwasaganya ku nsonga za mwami Nalukoola nga bulijjo MP waffe omulungi oyo byayiseemu ne biki byafaanaganya n'omugenzi Muhammad Sseggirinya ng'Abaganda bwe batera okugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde naye n'omukungu ono agize astruggolinga n'embeera okuviira ddala eri mu kusoma kwe tekwali kwangu nnyo n'akamu n'aketende era famire mwe yava naye yali teyeesobola bulungi kubanga omwana ono oba MP waffe omulungi yatandika emisomo gye wali ekawempe ku Islamic we yatandikira emisomo gye era we yasomera nassale ye mu bitiibwa n'agenda maaso n'okusoma primary n'agisomera ku Meya primary waliwo yatandikira nassale we yasomera primary yonna mpaka mu P7 n'agikwasaganyiza wali ekawempe Muslim n'akwasaganyiza we yagituulira bwe yamaliriza okutula P7 mwami Nalukoola ono omulungi MP waffe n'agenda secondary bwe yasoma secondary yagitambuliza ku St Paul SS ne bitagenda bulungi na dropping out ng'essomero bikyaganyemu embeera y'ebisale eganye okwatagana musajja wattu naddayo n'asooka ayiye embeera awo nno period eyo yennyini mwami Nalukoola we yakwatirwa omuziki ku mutwe n'atandika okukoona eŋŋoma era awo yakwataganya ne Bobi Wine mu nsonga za music nga muganda waffe ono atandise nayo okukoona laga okumu ki ekireetera Nalukoola okuba nga tugamba nti agatta ne Sseggirinya naye yatandika emisomo gye wali ku Kaddugala n'atandika emisomo gye bulungi n'amala okusoma n'akwasaganya nassale ye ku Kaddugala primary bwe yakwasaganya eyo yonna embeera n'egaana n'agenda era secondary naye yagikwatira Kaddugala n'agisomako mpaka mu siniya ey'okubiri embeera bwe yamulemerera n'avaayo taata we yali amutwala mu bwamakanika eri ye n'agamba owange nedda taata nze njagala genda kukola Kampala era Sseggirinya bw'atyo bwe yajja e Kampala n'atandika emisomo gye n'afuna omuzira kise yamukwatirako n'asoma siniya ey'okubiri kuba naye wali e Kaddugala okusoma kwagaana ng'akoma mu siniya yakubiri ate bw'ajja eno e Kampala n'alyoka atandika siniya ey'okusatu olwawo bakwatagana Nalukoola versus omugenzi mu byafaayo oli yalemererwa mu siniya yakubiri naye nadda mu siniya ey'okusatu noono bwe gwali ate era we wasingira ddala okuba nga weewunyisa ate nga wagatta nti Sseggirinya bw'addayo mu Kampala n'atandika okusoma kwe ebintu byebimu nga bwe tulaba Nalukoola eri bwe yabitambuza noono bwe byajja bitambula nti mukulu Sseggirinya bw'atuuka ku ssomero n'atandika okusoma yasoma bulungi nnyo mpaka mu siniya ey'omukaaga aba amalakaawo siniya ey'omukaaga nga n'ebibuuzo tebinnadda Sseggirinya n'ayingira ebyobufuzi awo wonna abadde nga ajja akuba amasimu ku leediyo akola ki n'agatta ne bakwatagana mu byobufuzi awo n'abeera musajja wa mutawaana nnyo awo ng'ebibuuzo bye ebyamukaaga tebinnadda Sseggirinya yagenda ne yeesimbawo ekawempe bwe yeesimbawo embeera n'etagenda bulungi ne bamusandabula akalulu n'addamu nakkakkana kyokka ate tulaba ne mukulu Luyimbaazi naye bw'addayo n'asoma amateeka ge bw'amala okusoma siniya bw'addayo okusoma siniya ey'okusatu ey'okuna ey'okutaano ey'omukaaga mu ntambula yeeyo omwana oyo yamalirizanga omuziki agutadde wali nga bwe tuwogedde nti yagatta ku muziki n'asooka aguwumula n'addamu naye n'asoma bwe yamala okusoma mpaka siniya ya mukaaga n'agenda ku mateeka ku University e Makerere ate yali musajja mugezi ate mujagujagu bwe yatuuka awo wennyini eri Makerere ekyenjawulo kyalina oba ebirala ebiraga nti bigatta noono ate era naye yafuna obukulembeze oba kitegeera ku University kwennyini yafunako obukulembeze ate era nga bamuwadde basale ne mukulu Sseggirinya bwe gwali mu misomo gye kale lwaki omulabi waffe omulungi njagadde